Yes, mbandiza kadde kano suze mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kali bagita Faali TV UG mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga munfollowinga comment section weri awo bakabuntera mu comment section tosigalenga ogi followinga bagita Faali TV UG mwe bali nnyo kubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigana ekkadde mbatemereka abali ekkata nabasinziza mu ggwanga erya America mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga munfollowinga comment section weri awo obubaka buntera mu comment section tosigalenga ofollowinga Faali TV UG olunaku lwaliro olunaku mulindwa embaga ya Kyabazinga olunaku lwaliro zolengera ebifaananyi ebyolengera bimu ku ebifaananyi ebyabagenyi abakoze ki abatuuse dda wali wa ejjinja ebugembe abasinga batuukiddeyo bagenda okubanga batuuza abagenyi akatundu bakayita yigenge mbitundu byeki bitundu by'ejjinja yigenge bakayita yigenge lubiri olwa Kyabazinga alina embiri ziri ssatu nsinga kumanya luno olubiri lw'eyigenge yigenge olubiri olwo luli bugembe lw'ebitundu by'ebugembe olubiri baluta yigenge abagenyi bangi nnyo bakoze ki batuuse era abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa security y'amaanyi nga bw'okiwulira era yenna ayinza okuba nga teekawo akavuyovuyo konna babajja kumukwata kamba ndowooza olengera awo Kyabazinga nga afubutukayo okubanga ayolekera ku kyaki gye bagenda okubanga babagattira sawa nga 7 bajja kuba bavayo mu kyaki era boolekerewa mu lubiri lwayita yigenge abagenyi abasinga gye batukidde lubiri lugazi no munnange wanene nga bw'okiwulira njika n'abagambye luno olubiri waliwo n'embalaasi musajja bannange wagazi nnyo kubanga abagenyi wetegereza abagenyi abaliyo bagenyi bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira ebifaananyi ebyolengera bifaananyi wali mu lubiri eyigenge wali ebifaananyi byenkulengeza Kyabazinga ng'afuutuka abadde afuutuka gy'abadde yasuze mu lubiri lwe nga ayolekera ku kyaki ndowooza olengera awo ng'afuutukayo ng'agenda okubanga ayolekera ku kyaki gye bagenda okubanga babagattira abantu bangi nnyo ku kkubo nkugambe leero jinja n'enguudo ezimu bazigadde okuwa omukolo gwa Kyabazinga ekitiibwa baba Kyabazinga okuwa omukolo gwe ekitiibwa abagenyi bo bangi bagenda kubeera Christ Church Cathedral eri bugembe gye bagenda okukola ki gye bagenda okubanga babagattira ekiri ku luguudo bannange ssanyu gye bitundu by'ejjinja ssanyu lyokka Katikkiro owa Busoga munnange emirimu gimuwuuba ebintu munnange musajja watu afu okulaba nga bitambula kirya kubanga kyonna ekitatambula bulungi kyonna ekibeerawo nekikwetinga disorganized mukolo guno bayinza okubanga babajja kunenya ekyo olaba musajja watu alwana nnyo okufuba okulaba nga tewabawo buzibu bonna bukolaki bubeera mu mukolo guno mu mbaga ya Kyabazinga wa Busoga munnange kyaddaaki teri kitatuuka munne kasitobeera mulamu omukolo guno batandika okugulanga nga tuli mu October naye katirengera tuli mu November ate tuli ku lunaku olutuufu lwennyininyini ng'ennaku z'omwezi 18 November olunaku olutuufu lwe baali bakola ki lwe baali balambika okuba nti n'omukolo okugenda okuba nga gubeerawo bagita Faali TV UG subscribe button gene kale mwena mbebaza era mbagamba nti muli bamaanyi awo abadde afuutuse banaye abantu essanyu nga libatta Bambi kibadde kikambwe kyokka libadde essanyu jerere agenze akola ki kubanga agattibwa n'ejjovu ya mutesi omukyala ye yatuuse dda yatuuka dda manyanga yatuuka dda era ng'alina otero gye yakoze ki gye yapangisizza gwe njogeraku Alison Anna alina otero gye yapangisizza erimba ebitundu by'emunyonyo era ono yavudde n'agamba nti ayagala obukadde 750 okukola ki okuba nga yeesonyiwa Kyabazinga era yagambye tajja kukoma ku ekyo newankubadde ne banaaba bagasse ajja sigala amutambulirako oba si ekyo ajja kuba nga akyankala obufumbo bwabwe Alison Anna akyalemeddeko ayagala millions 750
zaagala bakole ki zaagala bamuwe alyoka abeesonyiwe. Munnange byebyo ebigenda mu maaso naye nga gw'omukolo gutambula kiriya, omukolo gutambula bulungi, tewali buzibu bonna. Kyabazinga avuddeyo bulungi mu lubiri gye yasuze n'ayolekera ku kyaki Christ Cathedral erimba ebitundu by'Ebugembe gye bagenda kubanga babagattira ndowooza olengera abantu awo nno mu lubiri lw'Eyigenge, olubiri baluyita Yigenge. Abagenyi batuuse dda, abantu bangi ab'ebitiibwa bangi ba MP, abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa, security eri gulugulu era bonaagala okubanga okolawo aka commotion toyinza kubanga oyinza okwenganga abasajja bayiriddwa bayitirivu okuva eri ku kkubo okutuuka mu lubiri olw'Eyigenge, ate ne ku kyaki era bwe kiri security y'amaanyi ne ku kyaki ku Christ Cathedral Bugembe, era nga ne Archbishop yatuusa. Lukira Archbishop Alison Anna yali amuyitamu ng'akola ki ng'amutiisa kisanga mugamba tagezaako nakola ensobi n'akola ki n'agatta abantu bano. Archbishop munaye yakola ki yasooka kutya, ne bamugamba talina kutya kubanga bo akakiiko ka Kyabazinga komiti ekwasaganya ensonga mu lubiri lwa Kyabazinga bo bagamba Alison Anna tebamanyi wadde n'akamu wadde emikolo gyo munnange gikyagenda maaso. Olwaleero lwonna tugenda kubeera ku mikolo gya Kyabazinga wa Busoga, mikolo egigenda okubanga gikola ki gyonange gitambula ge mawulire agagenda okubanga gatrendinga essaawa eno mpaka gye bunaazibira, kubanga munaye Kyabazinga bwana bavudde mu kyaki agenda kugenda Yigenge, wagenda kubawoko ebintu by'okupafominga, okuzina amazina, okusanyusa abagenyi, kugamba omukolo gugenda kubeera gw'amaanyi nnyo. Abasinga olunaku olwaleero bagenda kulaba ku kibayita kalica w'Abasoga. Abasinga munaye kalica w'Abasoga abasinga tebakola ki tebamutegeera. Bagenda kukola ki bagenda kumulaba olunaku olwaleero era nga bagenda kubanga baperforminga ebintu bingi nnyo ebyenjawulo olunaku olwaleero. Wali mu lubiri olw'Eyigenge abagenyi abakulu bangi nnyo era nga bangi nnyo kwaya weeri, abazinyi b'amazina Amasoga bagenda kubaawo, kwegamba bagenda kuba ne special performance agenda okubeera ey'enjawulo ennyo nga bw'okiwulira. Gimpereka like video eno, comment section weeri awo bakabuntera mu comment section, tosigale nga on followinga bagiyita Faadi TV UG. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abali Spain mbatumiddeko, abali mu ggwanga erya Germany, abali mu America mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagiyita Faadi TV UG. Gimpereka like subscribinga onyiige nekkale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekkale. Munnange byebyo ebigenda mu maaso essaawa zino ku nsonga y'embaga eya Kyabazinga. Embaga egenda bulungi era nga egenda mu maaso. Mbere bulungi.